Yes, nkwaniriza kadde kano oli otya gwe na following Fadi TV gine nkwebaza negamba nti wakola kyamanyi okubanga basubscribinga nanyiga kade Nampijja Frolence okuzanya n'aba Nigeria information ya link nzo nagenda kubazanya filimu nabo era muyirinde bajja kuba masavu ate nga gocha jjukira omukyalo namanyidwa nga Patience Ozoku bali mu Uganda bani viko bayazoba balina gundi zibazeeka mukolo gwe bajeneka event gye bazzeeko naye nga Nampijja Frolence already bateseganyiza dda ne Patience Ozoku Nampijja omugenda kumulaba nga azanya ne Patience Ozoku onalaba Nampijja waffe beautiful waffe ng'azanya n'omu Nigeria abagita Fadi TV gibongera okubanga mugifollowinga ate musubscribinge munyige Kadalomatic na filimu empya gye bayita Ekyekango abasinga mugambo Ekyekango mwagira badde nze nga sigirabangako Ekyekango nze ndaba temugirabangako nze ngamba temugirabangako Ekyekango nze ngamba temugirabangako kubanga weetegereza ka trailer sisuubira nti nno baali bagitazeeko sisuubira oba mugamba ekirungo abasinga akabalowooza mbu ekirungo eri bagita Kyekango Ekyekango okwekanga to be scared okwekanga okutya Ekyekango bagiyita si kirungo temunfuna bubi si kirungo Ekyekango yefimu ya romantic empya egenda okubanga edda mu kifo kya customer care mwabawooza mbu mwagira batebagiragangako ebisesinga romantic kirakuddamu firimu zebazanya zanedda nezikwaki nezizza ebaleetera kipya mu bipya kipya kino kigwa nga baleeta ekipya ekigwa nga baleeta ekipya ekigwa nga baleeta ekipya akati musibwa Patience Ozoku ne Nampijja Frolence beautiful waffe nga bali wamu nga bazanya movie legendary Nigerian Nollywood actors Patience Ozoku ne Kanayo bali mu Uganda ku event eba ku mukolo guli mu weekend ndoza gwa kugabanya award manyina kuza aba Nigeria emikolo mwato egisinga eja filimu gitulanye mu Uganda yagala kubanga kuza movie industry naye berenge kolaki esitukira ddala kyobola Nigeria olusi bakolaki batusingira wala movie industry bagikwasaganyiza mu ngeri ya njawulo naye Uganda abasinga tebamanyina kuzanya filimu ekyamazima olabi na Uganda TV agasinga gebiraga ne mwana ngala yagatirira bazanya kamera bazitunulamu kakati mundu otunulya mu kamera etalenti TV oli mukweza program ku TV kubaweza program ku TV oli waddemu otuna mu kamera boti n'amaaso nise omuyaya abazanya filimu ne atuna mu kamera ati mwezo gamba ali ku TV ali mu presentinga ku TV mwana mikyali industry eggwanga Uganda ekyali mabega kokko ebibiina ebimu kivula romantic egenze egikyusa movie industry movie industry egenze ekyuka olwa aromatic entertainment nga munange bye bitambula akadde kano mwongere okubanga mugyekumirako bagita Fadi TV yogi Fadi yogi news kosane kebe TV yogi nkwebaza gwe ya subscribing nga nonyiga kade tubakola kyamaanyi Nampijja Frolence beautiful agenda kubazanya movie n'aba Nigeria ojja kulaba ekikambwe Nampijja nakologulo gabadde mazaalibwage bali myaka emeka Nampijja mukimanyi n'abatanza singa Nampijja obukulu nakyewuunya nnyo naye nga kituufu oba ali myaka oba 28 oli ali mu 29 n'abatanza obuno ali mu 27 oli ali mu 28 myaka giri beriranye emyaka gyabwe n'abatanza singako Nampijja gumu nesimanyi myaka mituufu simanyi myaka omuntu amagamba 25 abagamba 26 n'abatanza 26 Nampijja 25 Nampijja kuba kirabika ng'ekito kibbebi bambi kyaka tekikaddiwa kinnampijja baaba nafe tuno tukuze neseba n'abakazi tebakaddiwa tukuze ne mama bo tebakaddiwa eri abakyala nga tebakaddiwa Nampijja takaddiwa nakazibwe takaddiwa namubiru takaddiwa Juliana takaddiwa oba bo balya biki naye nga Nampijja bambi kikyali kitondozo kirengera bwe kyesaza kateeteeyi
temulisubwa Nampijja ligenda kuba likyala lino lizannya baaba lizannya ligenda kuba lizannya n'Abanigeria temulina kubanga musubwa member wa Romantic Entertainment era nga movie industry mwetaaga nnyo bambi abakyala bambi nga bo bamu ku abakola kyabasitudde movie industry bannabatanze Nampijja Frolence Lubowa bosi wa Romantic Entertainment naye nga mbagamba nti temusiba movie eya Nampijja ndozo mulengera Patience gwe mbagambako ndozo olengera omwami omulala gwe bayita Okanayo bano bonna bakabi nnyo mu kuzannya firimu era kwa Patience ozikundoza abaita kyazannya naye nga bano abakyala bamu kwabo bakabejja mu kuzannya firimu baaba ajajajajaja Ede Nigeria byali antu babiraba ne kati bagamba nti bagenda bakendera babiraba naye bano abakyala baali baka Kide Nigeria kubanga bikendera kubanga birabwa movie industry y'eggwanga Uganda no bakozi batandika okubanga bazannya firimu kati nga olaba Romantic kamera zifaananyi kiba kiriya ebifo kiriya ennyambala kiriya baana bawala kiriya n'abasajja kiriya bonna ngo balabika bulungi ne mwana nga wali ebintu ebimu nga byo kuzannya firimu kwabwe nga kwagatirira Ebola Romantic nabagamba nti nze ndaba yesinga abasinga nga muwakana naye ekyamazima Romantic yesinga nyongedde okubanga nkiraba bali abibine byali bizannya firimu omwana bagatirira nnyo bintu byali byakupangirira byakugatirira byakugattagatta nnyo ekigenze wala kibulamuko ekiyabwe kibulamuko ekiyabwe naye nga temusubwa Nampijja Frolence munaye temumusubwa mu movie egenda okuba eyakabi n'Abanigeria ojja kulaba ekigenda okuba ekikambala Romantic nabagamba ekitwegenda kiwanikira ddala nnyo nga gyenkomeza n'olwensonga bagamba nti mwongere okubanga mukola ki mwongere okubanga mubasupport nga temujja kubanga mwejusa bali mu America University of Chicago Iraq Baghdad Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh abali Jordan Uganda mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala mbebaza bamuyita Patience Ozoku agenda kubazanya ne Nampijja Frolence movie egenda okubeera eyakabi bano batusira mu Uganda balina event gye bazzeeko yakundoza yakusiima abazanyi ba firimu eri mu ggwanga Uganda esaba ennaku zino yetegeka event z'abazanyi ba firimu kiraga nti movie industry egenda ekula olaba Nigeria bajja Uganda olaba Nigeria bajja Uganda aba event bazitegekeza firimu mu Uganda kiba kyakabi nnyo temusubwa firimu ya Nampijja n'Abanigeria